media yaffe tukusensonga. Tukuba omulanga pulezidenti n'ayisaamu ne bamuwa miliyoni 99. Olwamuwa miliyoni 99 waliwo Kadoogere yalwanako bamuyita Jita Musoke. Bwe bamanya ssente z'omusajja zifulumye ne bajja ne bamusalako nga balinga nga bamulaga balina bye bagenda omusayiningisa ebirala ne bamutubuzaako wano n'ab'eŋŋanda ze nga tekyali amulabako ne bamukweka emyezi emeka 4. Bamutwala butwazi bamukimirawo mu probox. Ngenda okutuuka ku probox nga mulimu Jita Musoke mumanyi kubanga yajjanga ye ewali ekyengedde wajja abukira nnyo abaazirwanako naye nagenza olaba ekigendererwa kye nga kutwala ssente zaabwe. N'amutwala mu probox yamubuza emyezi 4 ng'essimu teziriko byonna byonna. Wali olowoozezaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezefeze dda. Kato Attract Construction Services Limited babifudde byangu. Bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe, basiba tiles, bakola plumbing, basiiga langi, bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna. Ennyumba eremera ku musingi oba baagikyamya, ennyumba etonya, bano bakafulu bye bakola babitegeera era be basinga. Beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa. Kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 21 oba noti 705 beba Kato Attract Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba. Basebo ne banyawo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Tusigala awo kati bo watawo emyezi mitono ne bankuba okugulu olwo kati nga olwo maze okufuna sajenti yange yamanyi olwo nga nkaluba nalina kasirika tutambula bwe tuwaliwo otwali ng'emiyengo weti nakasika ali saidi eri eno semuto tugeze bati ngenda okulaba nga nawe omusajja w'obuti ali bwati emundu akizema nze yange yali ngaetambula ng'eri bano bweti okiteberako omuntu namukuba n'alyoka bankuba amasasi wano negayitamu negamenyamenya wano nenekulula nenzira bwenti naye ngenda kuyingira mu mazzi nemanya mu mazzi bajja kunsiŋŋaana nga nkyagira bwenti banzite yingira bwenti batuka ku mazzi awo ne bayitawo katono bati. Kwa SBF Media tugguse ensonga nkubuuzaako nze muzzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya wano bwe tusinzidde okubeera nga tukuleetera ebifa mu ggwanga ebitambula bye mutasobola kumanya. Bintu bingi nnyo bitambula mu ggwanga lyattu Uganda naye nga gwali eyo tosobola na kubimanya nti mu nsi gye ebiri. Naye ku TikTok Uganda wange napostinga ka video nga waliwo taata waffe ono nti yaweebwa ssente ne bamubuzaawo ne bayita ebbanga ne bamuleeta ku makya n'ebintu ne ngamba kisoboka. Naku lwaleero ntuuse ku ground ndabe ddala kino kisoboka omuntu basobola omumubuzaawo mu ggwanga wano mwe tuli ne bamubuzaawo namala ne bamuleeta ne bamukasukaawo sense okukola muganda wange kyali kitya. Omwami oyo be basajja bamu abalwana entalo so yalinga boyfriend wa maama wange ebiseera ebyedda kuba wangalirawo neighbor ekitegeza abataata wange kati tukuba omulanga pulezidenti n'ayisaamu ne bamuwa miliyoni 99. Olwamuwa miliyoni 99 waliwo Kadoogere yalwanako bamuyita Jita Musoke. Bwe bamanya ssente z'omusajja zifulumye ne bajja ne bamusalako nga balinga nga bamulaga balina bye bagenda omusayiningisa ebirala ne bamutubuzaako wano n'ab'eŋŋanda ze nga tekyali amulabako ne bamukweka emyezi emeka 4. Bamutwala butwazi bamukimirawo mu probox
ngenda okutuuka ku probox nga mulimu Gitamusoke mumanyi kubanga yajjanga ye ewali ekyengedde wajja abukira nnyo abaazirwanako naye nagenza olaba ekigendererwa kye nga kutwala ssente zaabwe n'amutwala mu probox yamubuza emyezi ena ng'essimu teziriko byonna byonna yamukomeza oluvannyuma lwa myezi ena ng'omusajja ssente ze baamuwa zonna talinaako wadde n'ekikumi nenkubira Gitamusoke era eddoboozi lye ndiyina ku ssimu wano n'aŋŋamba n'obwonaagenda owa Nareyso n'obonaagenda ewaani Kasankwa nze mutegeerera era audio obumu mbuyina wano ojja bbo tuweerezaako mukulu Kasankwa tusanyusa okukulaba ssebo kale ssebo nange nsanyusa balaba obulamu bulungi bw'oliba buti obulosi tebunakuba bulungi bino ebyogerwa ono byatunyonyoddewe biri byonna we biri kubanga nze okuva Sudaani natuukiraka nali mulwadde kati nga kusaawa zino banzijayo ne bateeka omufaasi wabweru neebaka kati mba ndi awo Kaboogere muganda wa Jeno Kayanja ng'ajja nejita bajja abantu abo babiri nga bajja bandaba abangamba bakomawo nga bagenda baama ennaku ezi nga bakomawo awo emmotoka bagiteeka wano oyo namusiŋŋaana wali nga bandeka mu mmotoka nga bakola ki nga bantwala nange gye bantwala bambuzaabuza eyo natwandirayo kati nga sikyategeerayo mukutwala bakugamba ki mukuntwala baŋŋamba sente zifulumye ogenda kugyayo sente kati nga mbagamba tugende okutuuka bantwala Kyengera yiri nga bavaayo nga bantwala paka Jeza nga banteeka eyo nabeerayo emyezi ena ejeza nga bakututte kukolayo ki baŋŋamba nga bagenze kuzimba nyumba kati gamba nga bagula akapoloti 5 ku 100 nga bakazimbamu nyumba teyaggwa nga oli yakizimba ng'avaayo kyokka amaze omuwa $5,600,000 ng'atambula ng'akomawo eno ng'agamba agenze Wakayanja nze ntuula siraba mwana paka kuvaayo nga nkomawo eno sente zange bamaze ozirya bazimazeewo sente zino zafuna wazikwatako sente ze nafunako $2.2 ku miliyoni meka ku $9.9 nofunako 2.5 bampaako $1 ekusooka bampaako $5,300 sente ze nakomako ani yadisappointed ozikuwa okuzimpa basindika ku akawunti yange kakati ku akawunti yange nze sobola kutambula sobola nakulaba bulungi nga nze bankwata bukwasi nga nangwa bantwala kati nga sobola nakusayininga nteekako kintu nga basente bajjawo batwala bagenda sente zange bagenda bazitwala module naye ogenda okutegeera lebazima nnyo tibano babbi kati bandeeta bandekayo ndabasira muntu ena mbakubira esimu bagamba tujja tugenda bati ena okuwera mbu agenda Kenya nenkomawo eno sente zino bali bakwadde zaaki sente nze nayingira amagye 41 naye nina okusasulwa wayingira amagye 41 mu Gwomukaaga ennaku z'omwezi 12 wayina emyaka ng'emeka nina emyaka 13 kuyingira amagye wagayingira oti emyaka 13 ng'oyingira amagye nga waliwo n'abe12 bakiromba n'abe10 bayingira wagayingira otya nze kale Museveni ogenda okukabamba kabamba 0 yatuukira Kiboga yatusanga tugetulwa tuli ku ssomero ng'agamba njagala abaana abatonga bano nga batuwandiika batwale wakagulire abagaga abaaliyo waali balina amatooke mangi tekakusoza eyo baatukubabba buli kiro netuddukayo netukomawo kati twakomekereza tukomyewo awaka oluvannyuma netuddayo nga tewakyali oluguudo olujja e Kampala lusibe olw'emitala lusibe tutwayisayo kuyingira mu nsiko tetuyingira twasiŋŋana Fred Wejema ekamaani ng'ofisa tubeera awo nensiŋŋana ba Burundi baani balwandali kati abasajja bonna basinga balwa mukaaga omulala abamu bafudde omu namulaba alinga mulalu waliwa paaka Munyolo Meeja kati tubeera nabo awo bo nze olutalo lusooka lwennyini era lwatta omuzubuka amutanga Mwesige yali Munyankole lwali Kasega we nali nsomera ku ssomero abasajja bajja tukuba
waliwo omusigo twali tukutte yali sajenti ng'alina eremugi kati Fred Rwejema amugamba bamulirize emmundu ye yatoloka butolosi ng'ekiro nadduka nadayo ekibuga era tugenda mambuusi okola mbuusi tubalinde obwakuba ye emmotoka zayimirira ng'eri balaka batukuba olukuba balaka batasayi tulwakiza tulwana batukuba ne tutambula tukomawo netumala ebbanga nokuwulira ebagamba okukola mobile esooka mu maze ga Museveni nabaga twatambuza bigere okuva enkuluma tujja tusula ekabalega tuva ekabalega tujja tusula mu Ndwane twasula Lutta tuuka mu Lutta tuyingira mu Ndwane ne bajjenga mobile ng'amaze gavuga buli bataliyani bwebamu basomba baserikale tubeera ne tuwera abaserikale 210 n'emmundu nga 8 tandika okukuba netulwana naye nga mobile bwejja eyaffe eyaboobo tebalina okuddukawo tulina obakuba netulwana netujja tukuba bukomero tujja bukomero akubiddwa tuyingidde bulemeezi tukuba ekasambi omwo tuwambewambyemu kati ogenda Kabamba 0 bagambe tugenda kukuba ki Kabamba abasajja batutegeererawo nze bandika ku gindi ku kintu kino ekyebitoogo ekisibe Fred Rwejema nze namulimbigere ebyo nga muzeeyi amuddiidde kambalage twagendako abaserikale 5 batusindika abalala bonna nga bagenda bawugabuuzi bamusikalampenge Sabata yafiira ku lubiri wano abo netuyingira netubuuka amazzi netugenda Kabamba tugenda okutuuka Kabamba biko bya mugenyeeri lyantonde ali wali Kabamba tumutunulira batuti Lailand ezingiza ez'amagye bavudde eno twakoma bukomi mission neeyiika tukomawo netukola mbuusi tukwata emmotoka eyabasisita netujjako omuceere n'akawunga naye nga akawunga kaliikako bakuwa akawunga bwe kati naye nga omusirikale ajja Kabamba ze ennaku 5 talyanga mmere gambe kati nze wali bawaatanga buno batemako buno obwa Museveni nga batemako buno obukongolijo nga fe bwe tulya batemako kuki ku mawogo n'ebikuta ebyo nga tubirya paka netubulira tubuuka ntukomawo tutuuka wano egindi sibe batewo batya waliwo akatawuni awo mu maaso awo kaaliwo bali abakaita twasingana abasajja bayingiddewo ne tubakuba ne baddukawo tuyingira paka Muwanga kati Muwanga twamalawo ennaku ezi ne bava obukomero abasajja banga 3 ne bajja batukuba ne tukubagana nze kuolwo baali bagenda okunkwata kubanga nze Fred Rwejema agendogera bwati twapanuwa nga walime kati fe tuli mu nsiko batyasa nga tosera balingaawo tandika bakuba sajja baatukuba olukuba nze ngenda okusituka bali nga bafuleti bagenda batusedda nenziruka nenja nembasanga buli omu ngaaseka busesi olwo Salimu Sale yali asigadde bulemeezi kati nga bo nelujja tutambula awo twasulawo olunaku lumu oluti netukomawo netuyingira buleme egindi singo kumbe bapulanize tulina ogenda tukubewa kiboga twakuba kiboga netusingana bafunye omusaala netujjayo mundu 7-6 tujjawo ne sente zaabwe kati nze olaba wenkwata briefcase afande Fred yankwasiza briefcase bo balowooza briefcase ensimbi zenjiina Museveni yampita tuli ngoma nagamba Kasaakwa mwensi mugalanga okiibe sente nemugamba nga kati ngaye Museveni asula nga alifu tusulanga wa kati fwe nga tusula kwa ikamandi nze saabina nze Fred yatumanga nze wa Museveni nga nze ngendayo nagamba baasima ekinnya kirimu ebiwuka bino bikaasa ne banteekayo ne kalavu eri esikooti we ne batusiba nga bituluma ekiro kyonna byatulumanga tubeerayo paka twamalayo wiiki ngamba ne batuta
kati waliwo aduya yajja yaba Kigweri najja netugenda kati enfuna tulize mundu zaffe netugenda tulwana nze okuva olwo nava mu gundi nagenda bugenzi mu battalion ngamba byesikoti sikyabyaga nagamba Fred Wejema afande najja kulwana kubanga bansiba ye mukama wange bansiba nkubiddwa emigo ebikaasa nnumye jjukiramu tetwalinanga ngoye ziri awo twalinanga oyambala empale emu ensekere zikuluma ekiro wooteeka ku muliro nga bukooni nga zibalukawotusi ntya noyambala naba nga mbonaabona bonyibonyi ati okuvaawo nali maze okufuna kopolo yange ey'amagye nalweiso baali bakyali ba civilian nga tebabeera nkuba amagye Kaunda Otafiire yali civilian abo bonna wabasooka okufuna nze ndi w'amagye kati twabeeranga noono kabaka waffe Mutabi yakwatanga gundi guno eno engabo ye ng'ayambala akakuuti ke nga n'atambula nga bamuteeka mu makkati netubeera naye paka twavaawo netujja netuddayo Bulemeezi butalo neluddamu netukoya buto nebantwala ekindi olwo nzizeyo bakapitaani Ime eyatendeka amagye gonna bakawagga bano bonna abo bakawagga abo nakola nabokandi bakayanja abo bo bafuna kopolo nga nze ndi kopolo w'amagye abo nizo basooka lwakuba ndi bo baali basomako kati lwaki twasoma nebeeraawo genda okulaba kawagga oyo bamutute mu 7s ewakyali Gonza netusigala batwale Kasambya ng'agenda Luweero tugenda tukuba Luweero lwali lunaku lusooka omwaka twakuba Luweero twasingana abasajja bali awo ng'abakazi baliwo babakwata bukwasi tubakuba tujjayo mundu 9 tukomawo tujja nti Bulemeezi kati olwo Kiyengo najja Kiyengo yalina ng'ogola kati Kiyengo yalina ennyota emu nekiyengo akasajja nga kalinga nze katambula nga nze twakakuba okugulu twakubira kakinga naye nga kaga move kaali kakuba emigo nga kasajja nga bakaagala nga kali gumite nga bajja batukuba ne batubeerawo netumanya nti tugenda kutoloka baatukuba tujja e Bulemeezi netukoma mundi gwokubiri netudda eŋŋoma naye eŋŋoma omanyi baatuyingiza mu kitoogo twasokera n'obusunju ekyebusunju ekyolaba mayanja oyo bw'omuyita eri ng'ozze bwoti obudde nga Bulemeezi omutukamu n'omulinnya mu makkati waliwo awali barakisi kati nga waliwo osiŋŋaana bantu bazimbyewo n'amayumba twazimba amayumba tubeera emyezi eki nga gye tuva muvaayo ne mujja mukuba nga temumanyi abakuba bavaawa kati awo twatugenda okukwatira Kiyengo awo n'ayongera amagye ge kati bwayongera ku magye emundu neevuga kati awo ne bajja Kiyengo yali ku ludda ki yali Wobote kati awo waliwo Babu waliwo Kiyengo abasajja baali ab'amaanyi netujja tutambula netusomoka ogenda okuwa Masindi ebitoogo bitwalinnya birinnye ebitoogo byolaba ebyo ng'olwo ebiseera ebyo nga wafa ne Fred nguddeyo ne wakapitaani Ime amaze okufa kati nga ndi mu Sali Battalion nga ndi section commander ndi mu Ekoyi tubeerawo netujja twatambula netubuuka ekitoogo ekyo netujja tutuuka ku saidi ze Woima tuuke Woima twasiŋŋana babyemala bamaze okukola gundi okukola patrol yonna batutwala nga tuyingira Masindi twayingiramu ng'obudde bukya zaali sawa nga 10 ez'ekiro tusooka tutenga kabwa twakula nga eri bakuba abasase batamiivu olunaku lwali bava mu tawuni bajja tujja tuyingira nitupanuwa bulungi nnyo tubayingiramu bagenda ogera bati twakuba abasajja waliwo n'abasajja bana bagundi waliwo abasajja bana baali beeru obukosi baali nga Bukoleya si Bukoleya
bo bali bukozesa amagye training tubakuba tubakwata nako n'Abatanzania tubakwata Tanzania tubakwata 10 nabi bali abazungu ne babata bono tujana n'Abatanzania Tanzania baba babagamba mulabye abaserikale bamwatendeka Salimu Saini abatunulya bwati nga buli omu baseka bonna bati bamanyiganye babagamba tubawelekere paka na Kakoge Kakoge tubateka ku luguudo awo naye nga muno mwonna bayuliseeruse ne bafuna emmoroka ne bakomawo e Kampala bo baddayo buzika Tanzania tusigala awo kati bo wayitawo emyezi mitono ne bankuba okugulu olwo kati nga olwo maze okufuna sajenti yange yamanyi olwo nga nkaluba nalina kasirika tutambula bweti waliwo otwalinga emiyembe bweti nakasika ali saidi eri eno semuto tugeze bati ngenda okulaba nga nawe omusajja wobote ali bwati emundu akize bati nze yange yalinga etambula ngeri bano bweti okuteberako guno namukuba nalyoka bankuba amasasi wona negayitamu negamenyamenya wona nenekulula nenzira bwenti naye ngenda kuyingira mu mazzi nemanya mu mazzi bajja kunsiŋŋaana nga nkyagira bwenti banzite ngira bwenti batuka ku mazzi awo ne bayitawo katono bati ne baddayo ng'obalaba kwaliko kapiteeni ne meeja omu n'agamba wuziddwa ne badde mabega emijinji tebakulaba nemalawo ennaku ezo ennaku 3 ng'envunyu ziva muno nezigukira mu kabina kati okuvaawo ne bajja sizifaya negenda otalubeerawo nnaku 3 nga olina ebiwundu ng'obulumi ate nga ning'ogenda kwabirani olina kuguma kubeerawo ne bajja nokola nga sizifaya asookawo yali Albert Itongwa Albert Itongwa gyagamba kasakwa aliwo yavuga emotoka ebiseera nga emotoka bati bazifunye nenga najja nokulaba nga tuli mu kabira ng'abasajja bazze okundaba ne batusanyuka ne bandira ssente ne baleeta ebyokulya baleeta biki ne bangula nalize siina ndapandi ne bampa ndapandi netawulo nebasiba ne bagamba nti batuyise tugenda 40 bampisaawo tuze paka Busunju Manyimu batuvuze paka Kiboga tuyimire ku Nsambiri wenakulira tubadde awo batuzeewo paka Kiboga tuze paka Woyima gye twasula eri ku misoni y'abaana abagundi ne tuvaawo Enkerawalo ne batuvuga paka wa 40 kati 40 Fred Ojema n'okulira nti twatuuse Fred Ojema ajja kiro sawa nga 2 gamba Kasakwa aliwo Kasakwa yuko wapi Kasakwa nagamba afani yuko hapa naja natunulira n'amaziga ne gaba okujja n'avaawo n'atula n'abuuza abalala n'alinnya emmoroka n'agamba mwalidde emmere mugamba tetulyanga mmere baasukuma enkeera emmotoka ente ezaava erubona ezo baayitanga kugulu ne batematemerawo ne batufumbira ne tulya n'amatooke batugyawo gatupakira tutwala ku Lwenzori kati ngo bapulaniza ogenda okukuba Kasese kati Kasese ngenda okulaba nga ndaba Adamu Wasu yali mukwano gwange olwo nga omaze ofuna obujjanjabi wafuna obujjanjabi obujjanjabi babateekawo nga ggwe ne bagamba jangu ojja kujja kugera bwoti nakuba mpiso bakuyigiriza bafumita bufumisa amu batufumita magumba okola batya kati Dokita Bata kalinga katambulabe kati twakwata nakasike nakuja ekali kati Besigye ye yaliwo naye nga ye si yajanjaba kati bayingana yakwata okugulu kuno bayingana nayafiire Rwanda yatafule Ojema yanyaba okugulu kuno batugyayo batutwala twokulaba tutulisa eno ku Lwenzori waggulu ku topu waggulu nga tulengera Lwenzori akyengera tuli awo n'okulya nga tuwulya bbomu bakubye Kasese kasi bamukuba batuleeta Bulwesi twamalayo emyezi 3 nga seeru nga ntambula okugulu kugize bakuti nenzija netutuuka paka wo nemuvaayo navaayo nemeya Jeno Mugerwa kati ali Kakiri
nekiza twajanga tutambula bwe tuti nga tulina abaserikale betusanga mu kkubo tubakwata bagamba batuyise awo kugana amazzi tulemugwa batuuka paka wa brigadier gundi Nasulu agamba Kasakwa akomyewo tubeerawo twabalawo wiki nga bbiri batuje Kasese nensulako Malagarita Kirembe Road netusulako twamalayo wiki nga bbiri Fode Juma najja kumbe ennyonyi yatuuse dda Kasese batwala maneno bali bamukubano nga bagira bwati emmere gyalidde wano nebbi aviirayo wano era ye nga abeera bwati bali bamutungaku wano katono bamaneno baani bagundi abo ono kabuye yajjeno kati yatambula bwati bali bamukuba saidi eno emu kati saidi eno neefa yonna batwala balwadde 6 batwala paka Germany twamalayo emyezi 6 naye eddwaliro batwalamu nga kiringa wano twala Moloto nga toneza kulaba tawuni yaayo balimayo omuceere balimayo biki obukazi obuzungu bagiranga mupale zokka kati nga buli abo nebujja bukwatako obukola butene mukuwoza naye nga buleta ebinyama bino ebyendiga nga fe tulya buli owaawonamu tuti kubanga nze kasaba amalo sebo kugulu kuno bakusalako nze bankuwa empiso nga sikyategeera bulungi batutegeera guno bakusalako bagenda bateekamu ekyuma kwali kukomawo mulo obuwanvu katikati kukomawo inchi emu nekitundu eriyo nawano muna nebatungatungamu muno nempona kati batukawa tukomyawo paka Kasese kazi okutuukawo nga tekwefunya okwanga okugulu kati ebiseera ebyo nga batalioni yaffe eri Katonga 5th Battalion nga nze mpula nja kukomawo mumagye kandaba abaleeya baliyo tata nakwata tata na pisto baali bakimpadde nakwata tata kasozi gamba bafani tugende nandikato bwendi n'abasirikale nga bateekawo akabunga twakabba bubbi nga tujja tuteeka wano eryantondi tutunda ku buwunga tata ya buwunga twajanga tutunda nga tujja tunywa bunyi mwenge omwo tuyisa omwenge jukira tino twalinga mu nsiko twagwa ku abafumba walagi batuyikiza walagi tukunywa kati bwe tukomawo tuka Masaka wano emasaka kasajagirwa ngolo kasajagirwa emundu ng'eri awo abasajja bobote bonna baba bali munda muli kati baffe nga babasibako kati amagye gaffe nga gayitawo dda bino okutuuka erukaya nga ndaba amagye gaffe wegali nembeera awo tuvaawo netuvuga netujja netusomoka Katonga netujja tuka bayitawo Buganga nga Katonga ali wali ebuganga ntubeera awo tuvaawo olugamba tusomoke Katonga tujje kuligenda tuka Emitiyana tuvaawo tujje eno awali gundi y'abaana abalalu Kampiringisa twamalayo emyezi nga 6 Kampiringisa batugamba nti tugenda kuwamba Kampala talinayo takisi nga nze banteeka mu takisi naye nga njagitula mabega situla mu maaso naye bajja gikuba kasiringi ng'avuga motoka ng'agivuga nga ntula mabega pisuto yange nze mbeera tula mabega tujja twatuuka paka okujja wano ku lukadde wano ku lukadde luno lwegenda ku Lwentebe wano Kingoyisa Ekyengera waliwo awo netujja ffe twapanuweeri abala okutuuka wano Busaga nga waliwo amagye agafu kyali gonza abali awo ffe netugenda tukuba Ntebe kuba namalayo Entebbe emyezi nga 6 nendoka nvaayo kuvaayo nenzuuka wano nga Kampala yina awambiddwa nenza nisanga okusula Kololo nasulayo emyezi banga 8 nenvaayo nebanteeka ku Republic House nga ng'olwo nkolamu finance okolamu ki ng'ebiseera banteeka buteesaawo kutuulawo olweggulo nga bakuwa Vincent naye nabakira n'Obakyaga nga bakuvuga bakuzaayoka nenza
nendika okusula ebugolobi naye njagala fulaati zeza bugolobi ezempanvu era zenasookeramu anti batugamba kusula mu fulaati nga abasirikale bankwatako ne bantwala waggulu nga nina besikoti 12 bonna bukadde obwo nga bukwatako emmere banfumbira tugenda okwana nze wakazi gamba janguwa tukwata bukwasa mwejovaana kati tubeeraawo nina okulaba nga bagamba nina ogenda emagamaga bantu magamaga nembeera kamani gokusa magamaga katwa kawamba nembeeraawo nina okulaba nga basikayanja nze bansiba najja nenkuba abasirikale wano twali mu mende wano disco nenzitira abasirikale 9 bali bakozeki gamba bo nze njagala abakazi ate boba baagala situkubaganiramu bafa nenkoma nenzira magamaga ne banoonya oba mwaka mulamba bo basikuma abasajja banene saba bawanvu ngaemukwate Kasaaku Banyarwanda tibandabanga nako tebampitako Kasaaku asimba enarayi kukoze tinkumanya nga bagenda banoonya paka bangwako Azizi yali esikoti wa Fred waguni wa muzeeyi yankwata yali sajenti ebiseera agaba Kasaaku namulabye olwo bamuwadde bataliyani twayise bataliyani alina yota 3 bankwata bajja emotoka amatala gona emotoka 3 abagagona gaaka bambuga paka mu public house olwo Mugisa muntu yali akyali lieutenant colonel yali director awo nagamba Kasaaku amulese nantuna Byemalo yaliwo Byemalo yali Munyoro yali mukwano gwange ngamba Kasaaku twawulidde ebintu bagenda kukusiba naye tujja kulaba tujja kujja kati nze nga abalala bonna waliwo bamagulumaani kati oba kati wemasaka eyo yali akumako tagaali eyo nga tuli awo twanasinganamu abantu bangi mu kkomera omwo nga bali omwo nze ne bampa luumu emu n'omufaso gwange nga sikkirizibwa kwogera na muntu n'omu nina kwogera nina kubeera nzekka bali bajja kundabako obulabi nakundetera emmere ng'emmere ndya mu kagundi kaali awo kakantini maama banjira nendya emmere kati nga mmanyi n'okuvaayo nenzija nentambula nga olweggulu 12 nenfuna besikoti 2 abaawo nebajja paka walubako bagalodi nenzirayo wali mukomera ki Republic House awo bansibirawo nze siyingira nko mu luzira oba Public House bansibirayo banga ddene kati bagenda mu lubiri awo nga tunyefuza akyali brigade commander awo bali bakututta abantu 6 ne bantwala emotoka zajja 6 ne bantekamu bansiba empingu ne bantwala tutuuka wali eri nga bonna bafuludijima bonna batula Kasaaku bagenda mukola kikumutta nti wapi by then nga bakutta ozo omusana abalala bonna babatta ate banange banyini banta ne bangamba nkube banange nenkuba wali kabanga kalabba anti ebiseera byo nga kabanga kalabba olina okutta bali batta abantu naawe balina okufa mu lubiri awo babasala gwakufa nokulaba nga bali Kasaaku ono omwana ayingira amaje ng'alina emyaka bwe kiti kakati yakola ki Sefu Ali yagamba awo brigade bagamba Kasaaku bamute nga banzeeno kulaba kika jangu waliwo omusajja yaliwo bote abagamba Kasaaku asookera kwoyo kati nga bangamba olina okuba tuka nga gwali nga balaba bakuba ate wakuba babaziika awo babateekawo basiba ekinyawo ofuira bakuziika babaziika awo bekola misana kiro saawa zizino ate saawa zaji saawa ziba za misana misana nokwate mundu nokuba munno totaba nanke nyini nagenda nkoperation omusirikale bwenabaira nga nkyali
nga nkyaliyo twaisi w'amagye bakuwa amagye 300 n'ogenda abasirikale 600 oba 5 omusirikale n'agenda abba kati nga Muteesa natera abasirikale abanga abasirikale bo babatta abantu n'osiŋŋana bassa abantu ate nga Bateesa bannaabo no basiba ku muti awo n'okola lyokolo n'osindika message gavumenti nanetegeera bwassa abantu boga bagamba obase lwaki IO alina okuwandika statement IO nakola statement bulungi agamba baali balina okufa bassa abantu wamala okutta ngaoweereza message andi kati osukuma message kati bo ne bakukkiriza ogenda kutta kati omala okutta nodamu nosukuma message ne bakonfaminga twakubye Uganda yonna netegeera kati nagenda okulaba nali sirina nyota ebiseera ebyo nokulaba nga bampadde enyota emu ebiseera ebyo kati ninyo okumala olutalo lwonna lwonna olwo wattamu abantu bameka twatamu abantu bameka gwe nga gwe abantu tutonza babalo abantu bafa bangi abantu bo kubanga waliwo bosiŋŋana nga okukigwatta weka amagye gakuba siŋŋana miramba 4 noŋŋamba gwe nga gwe nga wali odumira onayonaza emisango ng'ebibonderezo kati okubala nga bonnatta abasirikale bo bosazeewo nateekako ab'ekongo abasirikale nga 9 kubanga ekongo nayengerako 2 kongo waliyo Kazini jukira Brigadier Kazini nga nolwekikola Kazini nga wala bubi tulaba twali ekisangani wali buyandaba bati esuka kuyitanza nga waliwo bameja waliwo natugenda nanga makasaku ngo singana akutenjaga bwe ne mugamba sikyaji netusomoka nga batani yafe erima abasirikale 12 naye nganze nkola ng'oputiiwe kati nganze embeera mu maaso kukuba era abasajja bangola nze nasooka okuttamu okubatta bangola eri twaba ekisanga tambula mayiro nga 6 nga tuli nga ogenda kutuuka Mbandaka kati ngenda okulaba nganze nkulembere bwenti nga mpulira nti abasirikale bajja nakola bukozi ambuusi bwenti nebajja kati engeri gye wali ensiko y'amaanyi kati nze nali yimidde mu lukula bwenti ankutala piki yange owale mugyali eri balabapani saabajja bwe tubakuba bulungi nnyo twakuba omusajja akutakumanyi bunene sa yali munene ne Lukalanga omusajja omukongo tumukuba muno tumukutula amagulu tetugamba mutwale namusangiriza nga amaze omujjako statement nemukwatira nemubakuba enkumbi nafu saya kaali ka mutawana tumaze okutegeera meseji yako kakwata nga abakazi kattanga busi Lukalanga twamusanga nedola emitwalo 3 negimujjako abasirikale nembagabirako ntutubya naye munange utalo mu lubiri bakusonyiwa baga nti tebajja kutta bakuta waddawa naddayo magamaga olwadde magamaga nasiŋŋana ebiseera ebyo lakwena atandise olutalo olwo ne banteekamu genda Soroti nenkuba Soroti awo gyawo netutuuka nenzija ne bankomyawo kudda okomandinga wano bagwerawo wonna nenamayinga okuteeka nga bagamba Kenya egenda kuyamba Lakwena nentwalayo amagye erugala Island Sigulu tubamanyi Kenya ebeera nga wali kati nze gafuti tulinga wano netukangawo n'amaato tupanuwa netubeeraawo kati nze naddangayo ndimu namayingo nevaayo awo nganze nkulira operation y'ebusoga awo wonna awo nganze ngikulira ne banzijawo kati muganda Lakwena okutukuba olwatwali tutuuseewa nzolo yansiŋŋaana kibimba nga maze ogenda emuwaayo nembakuba abasirikale aba Lakwena kati bo zinalingamu obwentyo nga nnaka 2000 nali nakakwata buno buva Kenya gakembeera nako kati bagamba abasajja bazze twadduka sipindi tugenda paka ku kitoogo ngenda okugerera bwendi nga ndaba abasajja basomose buli omu alina emmundu ye bufaanana bwe buti twagamba mulindeko kusaba bwatuka ngaawo tubukwata
akamu nengakuba nekagwa wansi bulani budduka ne babukwata tugamba nga bwalina oluzungu tetulumanyi baali basoma nabukubirawo nebulekayo nembutta walina kale 12 wali wakagula nkwata zaliko magendo nogikwata bukwasi nogyeddiza ebiseera byetwakwatanga bukwasi motoka z'abantu ate wakwatako eri kejjudde amagendo eragawa ogitwale bagenda bagitunde kati awo twavaawo netujja operation zalakwene kati mba nkomewo ku luguudo tupakinze mpanuye bwenti nyingire mu nyumba bwenti nebasa basajja baja ssaawa 10 kitundu ezekiro tugokola abasajja nga 15 batambula bati kulaganga nebaga musooka mulinde babitawo batambula bagenda nakwena yayitangawo nga mulawa akakutte kagundi akakima akakutte bekati yatambula nayitawo ati balikuolwabo namwe bali twalaba nebayitawo batambula nabavaako mabega mpolampola kutuuka ekibimba wali amaje gange abalusadde agamu gatawanyisa nesigala nzijo bonga tabakulaba abaliwo bo batuuka emusita nebagenda bawuta bati nebayingira bakwata kule namayinga ate nga tumanyimu bulungi anzwakomawo batuuka emagamaga nebaŋŋamba omwo manyimu nebagamba manyimu era fere kimagamba kasaako tatandika maaso netujja ntambula kati tutuuka eno ngaageno namayingo waliwo akabira kati kumba abasajja batupanuye edda baliawo kati tujja tutambula tubayitako buti twawulira mabega amasasi gavuga adamu waswa naloka apanua naloka abakuba olukuba tubakuba kubanga kati awo omuzeera dewo abasajja bonna beyalina mu nsiko bokka bebaali bakomanda awo biseera ebyo yatugamba nga banaye wanga ajja natubulifinga emagamaga tugamba bannange bagenda kati singa batuwamba kali mwemunalagawa nga tunayayiwa akulaga tulina obakuba tubakuba nebajja emagamaga netukuba magamaga nebaduka nebajja nembagoba paka musita netujja paka palisa nakwenadduka nagenda ntusigala omwo era nenziramu oparasoni ezo nenziddamu nganze nenziddamu omwo nalina abaserikale 7 nenfirwako nga abaserikale 50 ensi egula mirambo kati okimanyi balina okuba kati nalinawo kyaka yaisukoti wange waliwo owena omudamu babakuba ndaba bonga bo nonkwatako baza nokukawa amaziga najagala mona ekampala naye bamukuba kyaka bakumbanga nagwa tumuziika owino bamukuba muno ebinda nebivaayo nafa nabalala bonna nebafa kati bo jukiramu abaserikale abalala bakubanga abaserikale nosiba gino emiti gino nebatekako omuserikale nga bataddeko obuti buno okumuddusa olabe nti awona nogenda mufune eddagala wonna. Kasango wanyumizako story ya Lokechi ono yakafa eyalirayo ni wasimanya wa Mugadishu. Lokechi oyo mwamukwata mutya? Lokechi oyo Lokechi twabasingana ng'obusekaluma Yali Lokechi ye Lokechi yali lebo baali balebo kati Lokechi twabakubako kekinaka ne balipotinga ewaffe ne baba Salimu ne bagenda baseggulu ne babwa ne fulaati baani abo bamenja bawadira nka biki kumbe bapulaninga kutoloka ne baba ne batoloka kati bwena okulya nti ate batuluse awo ntandika okubagana kati okulya nti baabo bajja kati nze bagenda okunteeka anaka oyitamu paaka omuli simanyi mpologoma bikyera ebyo nga tubitukwatako tubikuba bikubi ne bajja batusiŋŋaana waliwo kaputeni Anasa ne Lokechi tufe twabakwata bukwasi twakwatawo bakaputeni nga bana awo kaputeni kati brigadier
ali Masaka Muhammad Brigade Lukechi okuva olwo tyaddayo kuntunuulira bulungi ne mugamba kasajja gwe nja kukuba essasi omulundi ogwokubiri oddayo n'otoloka kukuba nga bagenda omuleeta ewafu nga bamuwadde kapiteeni kati nga nze benna amayinja 2 Lukechi nga tetukwatagana bamweta kuba nga twice Lyang'ombe afudde Lyang'ombe yali mukwano gwange ne basukuma Lukechi kuba commanding officer bamuwadde meja tuva kisanganiro nabagambayo bannange zamagye sijja gakola Lukechi alina kutta twalina kasonga ne mbagamba nawanika ne banzikirizaamu kuba nali nja kutoloka ne banzikirizaamu ne bampa sente zange kati ate wanyumiza muwoozi we yakkwata muwoozi bamugamba nti nze ntweyininga amagye egalamba Congo nayitira Sudaani kakati nze nali mbeera Sudaani kakati nga mba ndi awo saawa ziwenga 12 saawa zagenda kukola emu saawa nga nimulwadde nnyo olukulaba ndaba emmotoka yaja nezino ziwanitenzino nga lemu nesikooti womu n'abasajja betwatukola nabo wano basula nga tuli mu ntegensi wano mupaaka empya nga namubuca nga babulesi bukumbe bebakola ki bebagenda boogera ne Kasaakwaze bamulesi kulaba nga basiba emmotoka nga bagamba Kasaakwa aliwo konze koyesula ndiejajamba afande nti wafande buno nga ngamba kibaayo nga njia ntambula polampola nga ngamba yingira mmotoka tugende nga ngamba nze muwoozi mutani wa Museveni konze nze tebinkwatako nze ni mulwadde musaya mulwadde kati binkwatirako nga ngamba tujja tugende nga nyingira mu motoka banvuga paka Kololo yiri ku Kololo twaleka sigodawo bantwaleyo mu ttaka wansi singana abasajja buli omu alina pisto konze bantu bagenze kunzitira eno ndaba sinaba kulyanka nga muwoozi atumye amata batafula sike nene nga nfuka nga ndyaba nga nywa ebyokulya nga mbiganda nanywa amata gokka nga muwoozi ambuuza Kasaakwa kati nga ggwe nagenze bombo natunda ennamba yo eyasooka gw'oli 176 enamba yo yali 176 eyamagye yawenda basajenti 176 nagamba RO weeri ne RA eri 176 kati nga gwe 176 kwabirimu omusango toyinza kulaba nti enamba eyo nti gweyo ntonyo mugamba nti tyalina okugiba bagiba nali badde mwana mu mataano mugamba awo ebyo tebinkwata ku kawade nagamba kati kyo kyakigenda okutwala mu nsiko konze okikakasa nalingenda mu nsiko naddawo nagaki nemugamba nagamba ngenda kuntwala Entebbe njogere ne mukama wange Museveni nemugamba naye ngamba Museveni eyankuza gwoge kitaawo naye muze eyankuza kubanga nze nekyayi yalinga mpa nemugamba n'amazzi gaanaaba gwe tegamanyi Museveni anaaba amazzi gaana bagenda okukyamuka gwe okwatamu omukono olaba mukka bububu yanaaba nemugamba Museveni nze mumanyi nnyo yankuziza ate nza kuliramu kumbula birala nti ngenda wa Museveni nemugamba nti nemugamba nga bonda ndi mulwadde kati kyogamba nyinza okulira okugenda kupinga gavumenti nemugamba Sudan gyogamba genda obuze Juba obuze n'abagikawo nga tebamanyi bamanyi nze ngende mwamu ebyebyo nemubuuza bajeno baayo mugamba waliwo jeno gundi mugamba obulya bulemu bagamba abo nyini mbonesiba nabo nagamba nti mugamba kati nze mpaka nkutta nagamba Kasaakwa nze kati kasa nkutegedde oddayo kanti nti nzirauka nakwata $10,15 nazimpa mugamba webale nampa emmotoka nebanvuga paka Nansana enansana ekiro nasulawo olunaku lumu nasibira Sudaani naye manya abasajja bano engeri bakuttemu engeri yetumanyi gyetuttamu abantu nasibira Sudaani nasibira eri nodduka nanzirayo
nga bonna bakuba mu ngalo nasula Sudan obulwadde bwakomeewo nga bwongezeramu bakakomawo okula mu bino nkomyewo bino ebyesente tutandika okuba kere kuba kutya tambudde bano bapaga bazze okuntwala bantutegeeza bakola batya bo mbagamba wakomawo mwaka ki okuva Sudan? nze kati myaka giweze ng'etaano. Etegeeza Sudan obulamu bwonna obadde owangalira Sudan ng'okolayo ki? Sudan nga twakola n'akatale ak'Abannayuganda nga tufuna sente kati wali nga mu magye gaayo nze ngendayo nze nfuna sente tuwali kirala nze bampa buwi sente kati wali mu magye ga Sudan nga kuganjagala kubanga natambula nga mulandi cruise nga bajeno bayo bajja bagamba mugende mutekasaafu bano bagundi bano bagenda okujja bakamiliyoni kuba endongo bano bakapapaala twasula mu bidongo nga ujinga gyeri nga tulinga batuuze nga n'ennyumba nazimba nga wendi wembe bakuwa zimba osula kati nga togamba nga ogula pikipiki za sente ntono eziva Kongo bweziti senke sente ntono nga tuzirira nga ffe tulina sente. Kati lwaki wakomyewo? Lwaki wakomawo? Nakomawo nga mayingi nakufa nojofiire eno bandya ku baasi kuyingi nibeti nga vaamu omuliro naye nga siguwulira nebankomyawo paka wano kati okutambulatambula mukono. Akati Kasankwa magye ga Museveni baani boolaba bali obulungi bye walwana nabo nga gwolimu okubira omulanga bakuyambe before kuyamba bino nga obinyumizza kiki kye wafunamu? Tewali kye nali nfunyemu kujjako zino sente ze nali nfunye naye wali bwonna kwali kubonaabona kiki kitera kubanga banna be walwana nabo bo bali bulungi kati ffe ebiseera byejjukiramu n'emyaka gyange nali muto kati sente ngamba ebiseera biti nayagala nga kukuba bantu ogamba nti adu yali wali nga bwena kukuba sente bakuwalirako ka briefcase nozimba milioni 10 nodaawo nolya bukiramu sente baziryanga bulya kati ate nga bakukkiriza okudda wano obeera ku brigade division kati nfe twabeeranga mu maaso kuba bukubi adui wuuyo ugenda okube nga tubeerawo kati kanusula mwana kati kanusula mwana ze namusuuka mu magye era yayingira amagye nga malaba nkuluma nti yajja kukola training bakozesa nga nkyali mwana muto n'abeera omusirikale kakati abadde kalu era tubali naye Kongo nga musajja nga yalina sente naye kati tulaba kati Kawaga wuyo simeja jeno nagendayo ewowe kusaba emmotoka yali ayagala kunvuma twayombera mu nyumba eyo wagendayo ewowe ng'ayagala kusaba mmotoka twali tufiiddwa wano nga nze njagala bambandese kuziika naye ngenda mpa emmotoka emmotoka nabukabiri nagisiŋŋanawo mugamba afande namusiŋŋana ayambala ekyobula asiiga nyumba mugamba jamba afande salaamu Kasaakwa mugamba kinti anti wano abantu bafiiriddwa naye saba ku mmotoka eno ennyambe ngende nziike yagamba ate kati nze nagendaga nakumalizawo nagendaga mugamba afande oganye teyampala esinja 10 nafulumirawo nenzirawo ku bucha wali eri bampa sente nengana nenziika nenkomawo nenvaawo tugenda wa Kayanja ngaakyali Mwambule Kayanja ngaayagala kunsiba mbunze kirabika nkwatagana n'abayi ba mutawuni kubanga omutawuni mpaaka empya awo nga nze awo ntambula bulungi nangamba nina okutambula okuva eno nakigere paka Mutundwe natambulanga saawa zagenda okukola 12 saawa 2 nga nze ndi Mutundwe kasozi waggulu nga nkonkona nga ggulawo yavanga n'emmotoka ng'atambula yayomberanga eyo nga tuyomba nayomba manye alina essabo wano wansi alina essabo erirye woyingira ng'ogende ku geeti nze nayitangawo nenyingira mu nyumba eyo
nayomba nemugamba afaanizizeeyo nagamba ngenda kutwalako nzisaagala zomumanyimu omukuba munapanyinzo natambula yagenda nkuvangayo nga nze nasaze dda nakugira ku petrol city eri nga nze ntuula petrol city nga manyiyo angenda watunyefuuza nga nzireyo nga ntuula nga bampa emmotoka nga nkomyawo naye tulaba abantu abo nga woolaba bo akulaba bulabi tatana kyakwagalako mu bulamu kati gagga kiki wafuna kyofunye mu mulembe gwa Museveni walwanirira tekiriwo wadde n'empale sigirabako kati ekyawagazi kyendaba ekyo Museveni kyekiriwo nyumba motoka pikipiki bandu bawalana nabo abasinga bali bulungi anti ate abali obulungi abo bonna baana bato bo baana bajjo naye kati oyinza okusiŋŋana n'omusajja omulala nga ye ali awo olifuna ndi Kano oba Kano naye ng'ali bubi naye nosiŋŋana meeja ng'ali bulungi oluto olukomeeri atakulire essaawa zino sente zabale bakuwa bazitwala bazirya Museveni yayinza okulowooza nti yakuwa kati tunula mu kamera omunnyonnyole nti sente zeyakuwa tolina yadde 10. nze kyemusaba kiri kintu kimu sente zeyampa tewali yadde 10 era nsigala mbonaabona sitambula mu kugulu bakukuba nsigala ndi mulemu nendaba sirina kyenyambiddwa kubeeraawo abalala bonna Meja Kibira ngo yaje wano nga muwadde milioni 8 naye yazikozesa bubi n'asigazaawo 4 yabasa omukazi Muserina milioni 4 ne basigalawo kitono omukazi bamubako ne bamutwala mu America kati ye yaje nandaba kati ye alunda mbizi zalunda zimwafunye sente yagwalabo kabini naye abala bonna nze basinga bwindaba abamu bafudde nze natuke bombo ebombo wano twagendayo n'olusajja ndigigita yampisanga nanyambali siripa teeta kwota gadi awa nenze nayitawo buli sikasaako omulala oyo nga bankutte ntambula butambi bakuba sabuti zempitawo tutuuka wali ku lawundi nga ndaba emmotoka zikoma wali vance speed ndaba bonna babawadde Meja General abo bagundi bakinaalo kati Meja General era kyali brigadier sero twasula nga wali ku fulaati nga tusula ffena mulundi gumu naye kati ye yaliwo gwe tulabako nze yali Pakistan ng'agenze kukoosi ne kitaawo yafa nze nanje omulambo oyo nengutwale waabwe ndese nenguziika nemuziika netukomawo kati naye talina kyanyiza kukuyamba kiryawo nagenda embuya yagamba bugambi kasaakwa sente zo baziseewo mangu kyeyuka naye yadde sinja 10 teyalumpaako yakola bukozi bya sente nibasayininga nibakola batya nateekako sitampu ye ngaabiteekako bambeza sente zange kyekyokka kyemulabako kati buno obudde abantu alaye puroguramu yo oba bali mukola puroguramu yo abakumanyi bewalana nabo abali obulungi baga bakuyambe batya nze mbagamba waliwo omuntu okumuyamba kati nze sina kyenjagala kira nti bangenda kudda mu magye sigaagala nze njagala kintu kirimu nyumba yange nga mbe nga ntudde wali n'ekintu kiyinza okuntera esennya omutwalo n'endya kyekyoka kyetufa buno obubaka obuweereza mukulembeze wa ggwanga oba bewalana nabo buno obubaka obusindika mukulembeze wa ggwanga kati tewali mulala yenna agenda kuwa sente zo okujjako afande Yoweri Museveni yeka yayinza okuyamba anti naye yayinza okugamba nti nakuba bata nti yamuwa ate nebazimulirawo ate sente bamuwa ate Museveni wakuwa sente kubaako bamafiya abazitwala mafiya wuno yatwala sente z'omusajja ono muyina mu katambi okutunda ngate sente ntitekasakwa naawe n'abalunga tusayininga ddagane walo oyamba kwase sente zendowooza zembambaddiza nenjagala sente ezo bwe ziba zinda mu kifo kyekyematuga kasakwa nga nkubira amasimu nkyawo ntundewo yadde milioni 2 mu sente naye ateeza kuba musiru ogaba akati lidani ng'agambye agenda mu semo ayisibwa agambye
yagenda akola efayiro yegatte ne banne basekira simanyi oyo wavuga patro simanyi prosper bakola byonna kubanga n'abaana ngo abambi n'abaana bonna bazze kati famire yonna eggweeri ku Kasakwa sente za Kasakwa zakola bye zakola ezitambudde zimanyi ligani Kasakwa taŋŋamba ngako nti mwana we anti bamusudde wano waligani wano wennyini ani yamugobyeyo ani yamugobye gy'abadde abeera yakoze eki simanyi akere mu nnyumba y'omuntu bw'akera mu nnyumba y'omuntu mulowooza nze senga Kasakwa yafa ita tebansiba talongo lwangi kakati bukyamu kiba mugamba nti gitange mukyamu lwangi omusinde waliganyirira lyamusize yetajja tugende matuga bwebitatwala twala jakuba twali matuga zijja ntammanyiira yagenda bulofa liroza banakuta mu ofisi bajja kupita babuuze bambuuze kino nakyo mbagambire kiriwo kiti okay kakati kati ekyo mbadde sikimanyidde ddala amazima gennyini nti eri yatundayo nze mbadde manyi nti ayogera bintu birala eri yakola bintu birala yakola ennyumba waali babuloka yakolagana nabo abamanyi mulimba nyumba bubuloka nze nera amaanyi omusajja ono gitangenze mu followings bwe yakwata omusajja ono ng'afunye $9,900 yabuzawo omusajja oyo n'amutwala ejjeza kaakati n'amutwala n'amukweka ejjeza n'agamba amugulidde ennyumba tutuuka ejjeza teri nnyumba n'agamba alina poloti gy'amugulidde ewa n'agamba alina gy'amugulidde ematugga naye teri bwe yasayidinga sente z'omusajja ono yamubuzawo buuza n'amukweka talina na kimu kye yali amugulidde agamba yamugulira ettaka wamatugga nayo teririiyo mbadde njagala mukubire wano direct nga tuli online mubuuze essente z'omusajja nga wazijjayo zonna wamugulirawa teri no bukyamanyi okiyinza ota okuwanvuwamu wanalaba programu eno tujja munoonyako ko tulabe munoonyeeko naye nga muyaaye naye ko SB Media tugusa ensonga emboozi ndowooza ogiwulidde mboozi zino okuwanvuwamu naye ndowooza obiwulidde tujja kugezaako tumunoonyeko oyo naye wamagye ono gitabo bano bukadoogo bwayingira yali wamagye ne bamugoba bugobi mumagye bamugoba bugobi naye kati ndowooza alina abanene bakolagana nabaawo abafulumya sente z'abamagye abazirwanako ye agenderako sente kasabamanya zitudde kuli awo sente zaabwe nga bazeddiza omusajja oyo $9,900 myezi ena tesobola nga zikoze eki ziweddewo kiki agamba yamugulira ettaka liriwa ennyumba eriwa yamujja mu bantu be baawaliyo nkugamba ebyo taata wange kubanga badigidanga ne maama wange aba bamulese bamusudde wange nange kenyini kamwa koogera nakolerako gavumenti mu kunoonya akalulu emmotoka zange eya yero eza yero zonna ezaali mu kalulu emu bagikubira ku mini price endala paka lasiti kampeyini zimala okuggwa mukama wange bamuyita bagenda muwa sente mukama wange bamutta bamuwa katwa era nasigala sirina gwe mmanja obwo bukodyo babukozesa naye omusajja ngoyo yabonaabona akoledde gavumenti owulira sitole gyanyumya yonna bo bali bulungi abantu abalwana nabo okuleeta eggwanga oditereza bali bubi oyo omusajja yandibadde kati asula mu 5-star hotel omuwadde $9,900 omusajja mukadde bwatyo zigoberero labe zikoze eki gwe $9,900 osobola ziri emyezi ena ne risiti ze zino nzina eza banka gitayo olwamaze omubuuzawo nga sente bazimaze bo ne basakiwedde obanga kasudde nawa so bwana Museveni fere gye tuli eno tuli basanyufu kubanga tukola bamafia ate ne batwala sente nkugambye Museveni nange nali naawe nga nfunye deal ya kunoonya kalulu mu bulungi na mu bubi twaliko naawe ekabaale moloka nali nvuga ya yero paka lasiti ebikula amataala ne bannange be nakola nabo dirwe lwagwe ya kalulu alinga nge yafunamu ye full figure wamuwa kyabuwabuzi ife mukama waffe bamuwa katwa kati twasigala tetubanja naye sijja kukkiriza taata wange eyalwana nammwe abone sente wamuwa $9,900 akawunti weeri
ate ba mafia ne bazimutwalako kati wuyo bamunsulidde nange kenyini nkyabanja nanoonya akalulu akatambwe kali katambula wano njaka kulaga SB4 twateekawo embeera okulaba nga bwana Museveni ali akalulu e Kampala era tukola kyamaanyi teri wa noob yali akalulu Kampala maanyi gaffe ba food soldier naye abasajja tumalo batuuza mu ntebe tebakola ki batujjukira kati sawa yakakati nwanirira musajja yalwana omusajja wabanga yabeeranga ku lusegere lwa Salim Sale ku lusegere lwa Fred Rwejema naye yandibadde ali akaseera akatono kalya kubanga kati ali mbisera bye byakufa ali bubi ate akasente bakamuwadde mumuwadde akasente mumulekadde mbenganda ze bamutegeerere ate gitamusoka amubuuzizaawo amazaamu kasuka wange omusajja mumudduukirire enensi tugiryako makoola omusajja yalwana ali mu mbeera mbi nange kennyini emoloka zange ezaggwawo eza yero bwana Museveni emoloka ogimanyi kiza ka muntu omumanyi ku Kira House yatuleeta n'atukuyegale tunoonya akalulu buli mu mbeera mbi ate tutuuse ku ssaawa y'okufuna ssente omusajja bamuwa katwa ne bamutta kati tubanjani kwa SB4 Media tugusa ensonga byonna byonna biwulidde tujja kuba nga tugezaako okubeera nga tubeera ku nsonga eno naye ola byonna byonna byawulidde bya mukuluka kwasa kasaba uyo mulwanyi alwana ne ligani ze muzukulu wakajja kwa SB4 Media tugusa ensonga tusisikanye bitundu byaffe binajja bire bulungi mwiraba wali olowoozezzaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezefeze dda Kato Attract Construction Services Limited babifudde byangu bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe basiba tiles bakola plumbing basiiga langi bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna ennyumba yalemera ku musingi oba baagikyamya ennyumba etonya bano bakafulu bye bakola babitegeera era be basinga beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa Kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall Enate opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 oba noti 75858550 beba Kato Attract Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.